Okusatira kweyongedde mu babaka ba palamenti olw'obwangu obukozeseddwa gavumenti ya kuno mu nteekateeka ey'okuyisa ennongoosereza mu tteeka erifuga amagye. Gavumenti mweyagala okuyitezzeewo kkooti z'amagye n'okuziwa obuyinza obuwozesa abantu ba bulijjo abalumirizibwa okweyisa nga bannamagye n'okuba n'ebintu by'amagye. Ennongoosereza mu tteeka lino zaayanjulwa sabbiiti ewedde era obukiiko bwa palamenti bubiri okuli akalondoola eby'amateeka n'akalondoola ebyokwerinda bubadde bwetegereza ennongoosereza zino nga busisinkana abantu n'ebitongole eby'enjawulo ebikwatibwako etteeka lino. Ensonda zitegeezeza laadiyo ya Kabaka Kyabasa Ensajja nti ku lw'omukaaga oluwedde obukiiko buno bwasisinkana ku wooteeri eya Nature Resort Emaya mu Kyengera Town Council era oluvannyuma ne bugenda mu lusiisira Munyonyo okwongera okwetegereza alipoota zaabwo ku tteeka lino n'etteeka ly'ebibiina by'obufuzi nga ennongoosereza zino zisuubirwa okwanjula eri palamenti olunaku lw'enkya. Ababaka ba palamenti bonna nga bayita mu bubondo bwabwe batuula kaakano obufoofofo olw'ennongoosereza ez'amateeka gano abiri. Mu mbeera eno nnyini ntebe w'ekibiina ekiri mu buyinza nga ye mukulembeze wa Uganda Generaali Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa ayisa akabondo k'ababaka ba palamenti bannakibiina kye NRM mu nsisinkano egenda okuba ey'enjawulo mu maka g'obwa pulezidenti Entebbe olunaku olwaleero nti okubaako bye battaanya nga palamenti tennatuula lunaku lwa nkya. Ayogerera akabondo k'ababaka ba palamenti banna NRM Alex Brandon Kintu agambye nti ensisinkano eno erina byegenda okwogerako ebikulu ddala yadde ng'agaanye okubirambulula. Mpozi mu kyenjawulo ekiriwo tusinkananga buli lwakutaano olusooka mu mwezi naye nga ssemateeka waffe bw'atulambika wa NRM nti ssentebe w'ekibiina aweebwa obuvunaanyizibwa okuyita olukiiko lwonna ssentebe w'ekibiina wa national ne ssentebe w'ekibiina mu palamenti honorable government chief whip. Kakati nga tunulira constitution yaffe tuweebwa obuvunaanyizibwa okubanga tuyitibwa naye mu byenjawulo ennyo nti ku luno engeri gyeri special caucus chairperson tannabatuwulira lwaki yatuyise. Wabula ensonda ennenkusifu mu babaka banna NRM zibulidde laadiyo eno nti omukulembeze wa Uganda era akulira ekibiina kyabwe asuubirwa okufalaasira ababaka bawagire ennongoosereza mu tteeka ly'amagye ezisuubirwa okwanjulwa mu palamenti olunaku lw'enkya palamenti okusalawo ekiddako ku zo. Wabula Alex Brandon Kintu akalambidde nti ebbago ly'etteeka ly'amagye ensonga zaalyo ziri mu palamenti ng'akabondo ka NRM tekakubaganya birowoozo ku nsonga eri mu palamenti. First of all, ebbago lya IDF liri mu palamenti ate palamenti tetuula ntebe. Palamenti eddamu olunaku olw'enkya ebbago eryo lyaleetebwa ne liyanjulwa ku palamenti sipiika n'ateekawo akakiiko akawamu nga kagatta obukiiko bubiri akakiiko k'amateeka n'akakiiko ka defense era tubalindira lipooti enaabeevuddeyo bajanjule palamenti tukubaganyeko ebirowoozo. So ekintu ekiri mu palamenti ate caucus tekiteesaako kubanga palamenti etuula Kampala. Mu mbeera y'emu n'akulira oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti Joel Besekezi Ssenyonyi naye ayisa akabondo akababaka ba palamenti ab'oludda oluvuganya gavumenti katuule enkya ya leero baleme okukkiriza ennongoosereza zino mu tteeka ery'amagye. Mu nnongoosereza mu tteeka ly'amagye ezanjula eri palamenti nga ze ziriko kalumanywera mulimu okuwera okwambala obukoofiira obumyufu amagye bwe galumiriza nti bwago okuwera okwambala kawunda suuti ezifaanana n'ez'amagye okuwera okukozesa ekirungo ekya ammonium nitrate okuwera okwambala engoye engatto n'ebyambalo ebirala ebifaanagana n'ebyamagye wamu n'ebirala. Gavumenti eyagala abantu ba bulijjo abasangibwa n'ebyambalo ebiringa ebyo saako abantu ba bulijjo abayambako bannamagye nti okumenya amateeka nga bakozesa ebyokulwanyisa babavunaanenga mu kkooti z'amagye. Wabula bo bannabyabufuzi naddala ku ludda oluvuganya gavumenti beeraliikirivu ti ennongoosereza zino bwe ziyisibwa olwo kiba kyangu abalina obuyinza okugwetekawo emisango nga bagiteeka ku b'oludda oluvuganya n'abawagizi baabwe n'okubatega ebintu bye bayita eby'amagye ne babawaayiriza okubasanga nabyo. Yennyini ntebe wa disitulikiti y'e Wakiso Dr. Matiya Lwanga Bwanika asabye ababaka ba palamenti aba NRM baleme kwerabira nti etteeka ly'amagye lino eririko obuzibu singa bamala ne bayisa ennongoosereza abakulu ze baagala nabo ate bandyesanga olunaku lumu nga zimaze ne zibakosa gye bujja. Okubeera onoyise ekintu n'okwata omuguwa n'oguwanika nga omuntu yenna asobola okugwetugiramu yadde n'omuntu owo abebyofaayo baba bajja kulamula bubi n'olwekyo basooke batunuulire Museveni waba n'ebigendererwa ebyokufuga Uganda yabifuna dda
naffe bikuleetera kuba nti ova ne ku nsonga enyinyi ey'okuteeka okukwata omuntu waweetu gwe nolwekyo nze nkubiriza ababaka ab'enaabe bino kyaki birina kino kyabannayuganda bonna nabo beerinenga mwebali bagezeeko okulaba nga bali mu nsi yaabwe baleme kukola bintu nga balinga abataasomako nga balinga abatagenda kubeerawo nga balinga abalowooza nti ekigenda kukomako. Ate ye omubaka wa palamenti omukyalo wa disitulikiti y'Ekyotera Fortunate Rose Nantongo yeewunyizza gavumenti ekigireetedde okulemera ku kukyusa etteeka etteeka ku nsonga ezasalibwawo kkooti ensukkulumu nti kkooti zino zassibwawo mu bukyamu. Abaka ba NRM nga bagenda mu kabondo ka NRM ate nga bagenda okuteesa ku tteeka erikkiriza kkooti y'amagye okukozesa bannansi. Njagala bajjukire nti bazadde ekisooka ate lino etteeka terigiridde ffekka abavuganya wabula ligiridde ffenna. Tekitera kubeerawo nti etteeka lireetebwa mu wiiki emu komiti neriyisa mu wiiki emu neriyisibwa mu wiiki emu nerikomawo mu palamenti. Tekitera kubeerawo kiragira ddala nti no waliwo ekikusibwa ate sipiika yakyogera nti ayagala netteeka liyite ngeno session tennaggwako mu bukambwe obuzibu mu bumalirivu obuzibu n'olwekyo tukkiriza nti bwe baba nga bakibakola kituufu bakiwa obudde bakitwala eri bannayuganda naye okulaba nti balikukusa baliyisa mu mitendera egitali miruŋŋamu. Ensonda zitusinyizzaako nti kaakano wetwogerera eddakiika eno Ssaabawolereza wa gavumenti Nsumikambi Mugambe Kiwanuka ali mu kwogerako n'obukiiko bwa palamenti obukwatibwako amateeka gano naye ng'ensonga zaali mu kwogerako nabwo tezirambuluddwa bulungi. Poliisi mu ggombolola y'Emuduuma mu disitulikiti ey'Empigi eri mu kunoonyereza ku ttemu omufiiridde omukyalo ow'emyaka 67 omulambo gwe ne gusangibwa mu musiri gw'emmwanyi. Omusasi waffe Patrick Serugo yalina ebikirawo. Eyattiddwa ye Nantale Christine namwandu w'omugenzi wa Nkineeza Paulo ng'ono abadde mutuuze ku kyalo Buyongo naye ng'ettemu eryo lyabadde ku kyalo ekirinaanyeewo eky'Ejjimbi Magala mu muluka gw'Emagala Muduuma. Omulambo gw'omukyalo oyo Nantale Christine gwalabiddwa kawungeezi k'eggulo mu musiri gw'emmwanyi z'omu ku batuuze nga guli mu kitaba ky'omusaayi. Mutabani w'omugenzi ategeezeko limu lyokka erya Ssempijja. Olunaku lw'eggulo lwonna yasiibye anoonya nnyina nga tamulabako okutuusa lwe yagudde ku mulambo akawungeezi olwo abatuuze ne bakuŋŋaana. Kyokka CBS ekitegeddeko nti mu kiro ekyakeesezza eggulo omukyalo oyo yalabiddwako mu katawuni k'Emagala nti nga bakirava mu kirabo ky'omwenge ekimu nga wadda mu kirala. Ssentebe wa LCA Magala Muduuma nga ye Bukenya Richard ategeeza CBS nti ettamiiro n'ebiragalalagala bisusse mu kitundu kye. Ate nga abantu abasinga bassentebe tubagayaalirira okubawandiisa ate nga kino kiva ku bagagga abazi batusengamu oliba omugamba nti leeta abantu wetubamanye nga takkiriza. Tusanze ng'omuntu waffe afudde era bassebo ne bannyabo mbakubiriza obutatambula kiro n'abali mu mabaala tumanye obudde bwe tulina okuggalawo. Poliisi ey'Ejjeza etutta omulambo mu ddwaliro ly'Emityana okwongera okugwekebejja. Ku lwa CBS nze Patrick Serugo. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibako langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Ddembe ly'omuntu agula ettaka okusooka okunoonyereza nannyini ttaka omutuufu nga munnamateeka Azizi Lutaaya bw'annyonnyola. Era ettaka eryo liba lya kyapa olina obuvunaanyizibwa obugenda mu land office n'okebera ekyapa ekyo kiri mu mannya ki, kuliko caveat oba tekuli. Okusinziira omusango ogwali mu kkooti ogwa Sir John Bajere vs House Matovu, omulamuzi wa kkooti enkulu Justice Stephen Mubiru yakikkaatiriza n'agamba ettaka teriringa nnyaanya nga wonaagenda mu katale n'ogula ennyaanya n'ovaayo. Omuntu agula ettaka olina okukola obuvunaanyizibwa n'onoonyereza nannyini omutuufu ow'ettaka eryo ly'oyagala okugula nga tonnasasula ssente zo. Era n'akikkaatiriza nti singa kizuulibwa mu maaso eyo nti wagula ettaka naye waligula ku muntu omukyamu era tewatwala buvunaanyizibwa kunoonyereza ekituufu ekikwatagana ku ttaka eryo, kkooti ekitwala nti ettaka eryo lyewagula waligula ku muntu omukyamu era obeera wagula mpewo.
Libadde ssanyu jjereere mu kibuga London ekya Bungereza ng'ennyonyi ya Uganda Airlines etuuka ku Gatwick International Airport omulundi ogusookedde ddala mu bbanga lya myaka 15. Owaffe Muhammad Sendegeya Byayi y'omu ku bawoomeddwa effuta ly'ennyonyi eno. Olugendo luno lubadde mulimbi eri bannayuganda balina ennyonta y'okugendako e Bungereza n'abo abawangalira mu nsi muno abandyagadde okudda okwaboobwe babadde balwesunga dda. Amangu ddala ng'ennyonyi ya Uganda Airlines UR110 nga mupiira gwayo gwakalinnya ku ttaka ly'e Bungereza ku Gatwick International Airport e London, endulu y'oluleekerekere esamye esaanikidde ennyonyi ya Uganda Airlines munda nga buli musaabaze agamba nti akaseera kano badde bakalinda dda okutuuka e Bungereza nga bakozesa ennyonyi yaabwe. Okuva ku kisaawe Entebbe okutuuka ku Gatwick International Airport e London kikutwalira essaawa 9 n'eddakiika ezigwamu nga tolina wayimiridde. Era kino Uganda Airlines ekikoze bulungi nnyo olwasimbudde Entebbe ku kisaawe teyina weyimiridde ze butereevu mpaka ku Gatwick International Airport e London nga teyina weesikatidde. Libadde ssanyu jjereere ku kisaawe ekya Gatwick International Airport e London. Era eno bannayuganda babadde beesibye dda gomesi abawangaalira eno nga banyenya ggaliba enjole olw'omukisa gwe bafunye nti bakutandika okusaabaza ennyonyi yaabwe awatali abakuba ku mukono. Finally, Uganda Airlines welcomes you to the United Kingdom. Abantu ab'enjawulo beetabye mu lugendo luno, omuli abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo, bannamawulire, bannabyabufuzi n'abasuubuzi. Era amangu ddala nga bakatuuka, Minisita ow'ebyentambula General Katumba Mulawegeddeko eri bannamawulire n'agamba nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yamukalaatidde ajje e Bungereza asikirize bamusiga nsimbi okujja mu nsi yattu Uganda basobole okuteeka mu ssente ate beetaniye nnyo ebyobulambuzi kiyambeko okusitula ebyenfuna ebya Uganda. Ssenkulu wa Uganda Airlines nga yogerako eri bannamawulire e London, omukyala Jennifer Wamutulaki agambye nti bakusaabazanga abantu emirundi 4 mu wiiki nga bajja butereevu ku Gatwick International Airport e London. Omuteesiteesi omukulu Ministry y'ebyensimbi Ramadhan Gobi agambye nti gavumenti neeteefuteefu okuteeka ssente zonna ezeetaagisa mu Uganda Airlines tikubanga kisobola okusitula ebyenfuna bya Uganda. Abalala beetabye mu lugendo luno mwe muli Sipiika wa KCCA Zahara Luyirika, amyuka Lord Mayor w'ekibuga Kampala Doreen Nyanjula, Meya wa Kampala Central Salimu Uhuru n'abalala bangi. Olunaku olwaleero abakulu bakusinkana abasuubuzi abawangaalira mu kitundu kino okwongera okubasikiriza okuteeka ssente mu Uganda ate nga bwe beeyambisa ennyonyi eno eya Uganda Airlines. Nze Sendegeya Muhammad Byayi ku CBS esinga zonna ndi wano ku Doubletree by Hilton mu kibuga London e Bungereza. N'okutuusa kati abamu ku bannakibiina kya Democratic Party abeesimbyewo ku bifo eby'enjawulo bakyasobedde olw'okuba nti tebalaba ku nkalala z'abalonzi abagenda okwetaba mu kukyusa obukulembeze bw'ekibiina kyabwe kino mu kulonda okusuubirwa okubeerawo sabbiiti ejja. Abamu ku beesimbyewo mu kibiina kino balumiriza nti akakiiko ak'ebyokulonda kabakwesa enkalala z'abalonzi zino nga baziwaako bamu na bamu abagambibwa nti bo babawagira abo abakulembeze abali mu buyinza okwenywereza mu buyinza mu kibiina kino. Okukyusa obukulembeze bw'ekibiina kya DP kugenda kuba mbalala, naye nga neolutuukidde olwaleero ng'ebitundu bya Uganda ebitali bimu tebinnamaliriza kulonda okw'abakiise ab'ekibiina kino ate abalina okwetaba mu kulonda okwo okwawamu. Akolanga nnyini ntebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda mu Democratic Party Kennedy Mutenyu agambye nti nabo ng'akakiiko tebalina nkalala z'abalonzi kubanga zimu na zimu ze zaakaweerezebwa ku kitebe ng'abalala bo tebannazireeta. Katugambe tusuubira abantu abatasukka 1,600 balina kulondebwa mu bitundu by'ewaabwe. Kaakati ebitundu byonna kituufu tebinnaba kulonda. Kaakati bwe biba tebinnalonda ate amannya ge tulina okuwa bakandidate abeesimbyewo kati ffeeno waggulu lisiti tetuzigunjawo bugunji, lisiti zirina kukola kikuva mu balonzi. Kati district ezimaze ze zirina okufayiringa nga kati districts 9 ez'ebuddu ng'ogyeko Rakai.
Kennedy Mutenyu mu ngeri emu alabudde abatannaweereza nkalala z'abalonzi ti abataziweereze mu budde tebasuubira okwenyigira mu kalulu k'okukyusa obukulembeze bw'ekibiina kino ekya Democratic Party nti olwo baba balina kulinda ate kisanja kijja. Juzi waliwo omu ku bantu abasimbyewo ku kifo ky'obwa Secretary General naye yazisaba ku lukuŋŋaana lw'abamawulire naye nga ne Metiana District mwasibuka tennalonda therefore bo bamaliriza okulonda babiweereze. Kati oli ayinza okubuuza nti bwe bataabireete abataabireete abo tebajja kubeera balonzi. Era ffe twagamba kimu nti mwenna abeesimbyewo nga mulina ebifo mugende mu maaso n'okukampeininga. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu ekikubiriza buli muzadde okutwala omwana we agemebwa omusujja gw'ensiri. Mu kugema gavumenti kweteekateeka eddagala eppya erigema omusujja gw'ensiri lye rigenda okweyambisibwanga okutaasa abaana baffe babeere n'obulamu obweyagaza. Abantu 16 be bafa buli lunaku olw'omusujja gw'ensiri wano mu Uganda nga abasinga okukosebwa mwe muli n'abaana abato n'abakyala ab'embuto nga Dr. Catherine Sebuguzi avunaanyizibwa kugema omusujja gw'ensiri mu Minisitule y'ebyobulamu annyonnyola ensonga eno. Ripooti eno yategeeza nti Uganda tuyimiridde mu nsi yonna ffe namba 3 mu kubeera n'omusujja mu nsi ate mu kufa tuli namba 10. Buli lunaku abantu 16 be bafa olw'omusujja gw'ensiri ate 10 ku bano nga baana. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda. Parliament olunaku lw'enkya esuubirwa okwongera okutunuulira ennongoosereza mu tteeka erirambika eggye lya UPDF naddala ku nsonga eya kkooti y'amagye okuddamu okukozesa bannansi abatali bannamagye so nga bulijjo gy'otosula togerekerayo bibya. Kinajjukirwa nti kkooti ensukulumu omwaka oguwedde yayimiriza emirimu gya kkooti ey'amagye okutuuka nti nga yeeterezezza ng'egamba nti eno kkooti y'amagye abantu ebawozesa mu bukyamu era yagiyita lukiiko olukwasisa empisa mu magye nga bwe bandibadde obuvunaanyizibwa bwayo obukulu. Ku nsonga nnyingi eziwerako byava mu kujulira okwakolebwa eyaliko omubaka wa Nakawa mu Parliament Michael Kabaziguluka oluvannyuma lw'okwesanga ng'awozesebwa emisango mu kkooti y'amagye ne yeekubira enduulu ng'agamba nti akateeyanira kafa omutego. Mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde akulira ensonga z'ebyamateeka mu kibiina ki NRM Enoch Balata nga y'omu ku abo abatalina buzibu na ky'abantu ba bulijjo okukozesebwa nga kkooti z'amagye ng'ayanukula ebibuuzo ebibuuziddwa Joseph Lukyamuzi ku nsonga zino. Lwaki olowooza ekibiina kiremedde ku nsonga eno? Ekisooka ku byonna si kibiina ekireese ebbago ly'eteeka eryo eriri mu palamenti kati. Etteeka eryo lireeteddwa minisitule ey'ebyokwerinda, Ministry of Defence, yekwasaganya ebintu by'okwerinda kwonna okwa Uganda kuno. Ne minisitule eya gavumenti ya NRM. Njagala tusooke twawule ebintu ebyo ebibiri. Abantu baffe bwanga boogera ku nsonga eno bo bagyogereko mu butuufu bwayo ng'era basomye kiki kyennyini ekiri mu tteeka eryo erireeteddwa mu palamenti. Etteeka eryo ligondera ebyasalwawo kkooti enkulu eya Supreme Court Sango gwa Kabaziguluka. Tteeka ligamba nti omuntu owa bulijjo tajja kuteekebwanga mu kkooti y'amagye okuggyako ng'alina ebintu ebimu byakola ebiyita ku bintu ebya bulijjo kye bayita exceptional circumstances. Kanso nsaba olambike bulungi abasinga kye basinga okutya be bano be bavunaana simanya ayambadde ebyambalo by'evulo bya Nuupu abo bwe batyo tebagenda kuddamu kwesangayo. Tebajja kuddamu kwesangayo kubanga kati ebyambalo by'amagye baabirambise bulungi mu tteeka ne babikuba n'ebifaananyi mu ebiri ate si kubyambala tebagambye kubyambala bagambye okusangibwa nabyo nga tewabifunye mu butuufu ate n'okubanga obitunda nga tugeze ng'obisuubula osuubula bintu by'amagye ne balambika
n'ebintu ebirala weapons ne bazirambika nazo rocket launcher, motors, katusha, machine guns tobikwatako nga toli waki nga toli wamaji. Fana kibadde nti ebadde ekozesebwa for political persecution. Ekyo abantu bakicomplainingako era ne court negamba nti engeri court martial gye yali tesobola ku deliveringa justice obwenkanya. Kati kiki eteeka kyeryongeddeko? Eteeka ligambye nti ekisooka kubanga kooti yagamba nti n'abasala emisango si baroya tebasomanga amateeka biki. Kati eteeka ligamba buli omu anaabeeranga akulira kooti eyo abeere nga alina obuyigirize n'obwenkanya n'omulamuzi wa high court, kooti enkulu eya Uganda. Ekyo kimu. Ekyokubiri, omuntu yenna avunaanibwa mu kooti ey'amagye asobola okujulira ku court of appeal eyaffe eya bulijjo ate n'amala n'ajulira ne ku Supreme Court era ekitaabaddewo luli. Kanso ate ebbanga emisango mu kooti eryo gye gitwala okuwulirwa ne gukandaalirira ate ng'omuntu yeebase munda. Ebbanga eryo si kya kooti y'amagye kyokka, kiri mu kooti zonna eza Uganda. Kakati kanso gwengeera director lego mu NRM wabadde n'omukono mu kubaga ennongosereza zino empya. Nedda saabaddemu na mukono. Kakati wabadde n'Ssemujju n'agamba nti ye nga bw'amanyi palamenti eyo mbu bamanyi n'ogiwandikira zi report ng'akakiiko kali awo katuula naye nga bakawandikidde report. Kati ye mwami Ssemujju yali awandiise report meka? Nedda agamba nti bamanyi obutegekera report n'ababaka ne babayita ne basayininga naye nga ne be basayininga. Anti endowooza ye gwe baziwandiika kubanga nze sirabanga report ye gy'awandiise ne bagigaana. Naye nga council orecognizinga fears z'Abannayuganda nti kooti eno ebadde ekozesebwa for political persecution. Ekyo kye kisinga okutiisa abantu. Nedda nze ekyo sikikirizaamu n'akamu bwe kati. Wabaawo ensonga omuntu lwaki bamukute si political persecution. Ekikulu tusabe nti emisango gyabwe giwulirwe bateeke obujulizi wali oba tukakase nti tewali bujulizi nti oyo baamuwaayiriza buwaayiriza. Ekigambo kyo abantu batwale ekigambo kyo nti tebaddamu kulaba bantu ba bulijjo mu kooti eyo okuggyako nga ddala balina emisango egikwatagana ne UPDF. Ekyo kyennyini nkikakasa etteeka lino nga liyise omuntu owa bulijjo ng'azizza emisango egya bulijjo tajja kuba ng'atwalibwa eyo. Era bwe tudda mu mbeera eri gye tubaddemu abantu bajjewwo beekubira enduulu. Abantu bakube enduulu era. Ewuwo. Ne bwajja ewange tewali buzibu.